abazadde balina ennaku naye abazaala omwana ono simanyi bwe bamulaba oba balowooza ki. Ono omuwala bamuyita Faith atamujjukira yono omuwala yalabikira mu katambi ng'ali ne MC Cats. Kyemmanyi akatambi ako mwakalaba era namukulyako ne wano video ng'agamba ina drug gy'akozesa gye bayita ice crystal meth era mu biseera byalabika bubi nga nebyayogera tebikwatagana. Naye kati ssaawa zino embeera bwe yamutuusa omwana w'obuwala yali alabika obulungi. Ssaawa zino video waliwo etambula nga bamukuba emiggo owa security bwe bamusanze abba. Bannange abazadde bakola loosi naye bannange abazadde b'ono omwana simanyi kye balowooza nga batunudde ku muwala waabwe bwe baba nga bakyaliyo. What is your problem? What is your problem? A chupa, Omukyala oyo gwe bakutte omubbi ye mukyala eyalabikira mu katambi nga yeerikodinga ng'alaga bava kubeera nga beesanyusaamu ne MC Cats nera amanyikiddwa nga Faith. Mwenna mwenna abajjukira akatambi k'omuwala oyo yarikodinga akatambi nga MC Cats amaze okubeera nga akola emikolo gye ng'agudde eri mu ntebe yeebase ye n'akwata essimu ne yeerikodinga kwegamba yalinga ali obwereere n'alaga ne condoms baali bamaze okubeera nga bakozesa ekiro ekyo okubeera nga beesanyusa. Faith ebintu tebyamugendera bulungi oluvannyuma lwa okuyitawo ebbanga yaddamu okubeera nga alabibwako naye kugwo omulundi yalabibwako ng'alinga agudde eddalu olw'ebidagaladagala bye yali atandise okubeera nga akozesaamu ako akaseera. Akatambi ako ngenda kakuzanyirako ebyo ebiseera then nveeyo nkuzanyireko ne interview ya MC Cats gye yasobola okubeera ng'akola within that time naye ngenda sooka kuwa recaps z'ebikadde biri. Ssaawa zino akatambi akapya bamukutte ali mu kubeera nga bba. Twasemba okubeera nga tutegeera ebimukwatako ng'ali mu kukozesa biragalalagana nga baagala kubeera nga bamutwala mu rehabilitation center. So far embeera si nnungi eya Faith. Obutambi bwonna bwonna kambukuteereko wano ku SMX Media osobola okubeera nga obwerabirako naye nga sinabeera nga mbukuteerako kankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino byebino ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Faith bambi si birungi. Oli omuwala Faith yakomyewo mu mawulire abantu bakwesibyeko katambo omwana wamulwaza. Fortunately oli nakuweereza message nti omwana mulamu. Kati bane koyo yampereza message ne taata w'omwana gwe yazaala nankubira ne muganda w'omukulu nankubira bonna nga bagamba mulamu. That's the good thing with social media. Now not posting na notugamba omututte mu rehab biragalalagala nabadde methyl crack waliyo methyl crack cocaine biliomo sub user cocaine. How did that lady to get there? I think Faith mwe nyini mwamuvuga mu speed yakola eri video yakola nga ali ewange waka like natandika okunkubira nga kumpi abantu abali nnyo kololo bakiraba kumpi buli kirankubira bano bansonga muli na sirim bano bansonga muli na sirim then bawulyako ne audio ya taata we nga alinga mugambye alinga muzaaba to say something in that line then akajiwulira kati I think yengo omuntu nagenda mu depression so to find a runaway escape route natandika okukozesa ebintu ebyo as usual. That's what most people use. Bwaba balowooza asige na birowooza okanfuna ekintu ekina making okuba happy all the time. So now ending up what nenze namulaba before even also amabaala abantu abasinga bakirabanga ajjanga avuddeko n'ayiwa amacupa neŋŋamba cousin wabeera London mukwano gwe ngamba yo ali sister we yetaaga help nagamba agenda musindikira family. The next thing gye nalaba
nange byansanga waka senga CD apo 256 yampeza nga senga CD nga kulemeddeko ngendo biraba nga tesinawa mujja nti we nakola poster which mwe mwaloza ate mwali muvuma tenze yanyamba okufuna wali mwana lisimanjali so katwa ali mu safe hands muganda omukulu amanyi wali basista bamanyi wali tata wamanyi wali she's being rehabilitated naye kati ekizibu kyenjagala okusooka okugamba abantu mbu drug yekola ebintu bibiri ng'obudde okuba addicted to it erina dopamine gyekuba noba nga initial oli mad obeera mulalo osooka newetaaga emyezi emeka okutereeza obwongo bwo budde mu system butereere nga buli kimu bukiraba mbu eyo motoka eno mpale eno essimu ebintu oba obutandisa obiraba upside down then negiri ddala ng'esatu ena ogikujjako yo gikukamulamu so juisi amalagala obeera weetaaga stability basuka ne bakuwa stability cheapest rehab ya million 3 buli mwezi ebyo bemuli okunywa ebyo cheapest kati babinywe nga babimanyi naye babijja wabbo biri all over Kasuku it's everywhere nze njogera waliwo rehab gye nagenzeemu ne bagamba omutwe nali ngenza okulaba lwaki avumira nnyo fe abanywa bino ebiragala tamanyi mu bulwadde munange nange olwasooka naye simanyi mu bulwadde it's a disease omuntu bw'akiyingira kizibu kivaako ekyebiragalagala it's a mental disease tulekerawo n'obasongamu engalo ezo tubayambe buyambi bo bennyini tebasobola kyetaasi tebasobola kyetaaga mukama n'ate ne rehab nazo katuwali eziri nziguddewo ennyumba yange tukoze tebamanyi ddagala lya bawa tebamanyi bo balowooza just kubateeka omwo ne bamuyita methadone bamuwa ne yeebaka bw'anaabivaako emyezi 2 aba yakafulumayo bwatyo nga abasinga abankubira essimu ze Kasuku I'm getting calls from that time essuka 15 every day of parents, sisters, brother, my cousin, my neighbor. TV yagitwala, essimu yagitunda, carpet yagitwala, buddeko yadduka luyi abambula twamugalira twamuteekako omujasi twamutwala ebutabika so nemanya kati we have a big problem right now munsi. A very big problem. Muyinza okusonga ku sirimu yesirimu abantu abamulina twadda ku ddagala tekyali kintu kiri awo mugenda kikuliririza nze nali ku social media nga daga nkubira Shira Gashumba va ku simu nengamba no kintu tekijja kunyamba kumanya abantu kye balowooza namye kati tukyalina era ya kusonga lunwe mu sirimu kati ati tugiddamu draga kati ebineegatta ebibiri naye ate nga ffe bantu fe abakozi nga bino omuntu tabeeri n'abeera depressed over nothing just because Kasuku engeri gy'osobola okucontrolamu depression yo ne stress yo si emu n'oli si emu n'ono abamu kibasukkulirako wayondabako nga nange kinsukkiriddeko so we tunayiga ekintu ekyo mbu bereramu muno okusinga omusonga mwe olugalo luno lw'osonzemu ono ennya ziri mu ggwe gwalina omutaasa ati kuba nalaba abantu by the way guys nasigalako by the way all Misha Twitter went mad nga zonna nzisoma noziddamu nateekako worship nensoka nkubira nkubira mami nenkubira kansila wange nemagana kati simu ngenda givaako sigenda givaako kubanga we tunatya abantu Kasuku abalina data who people abantu bakyalooza na mutwe gwa balooza nangaloze kasagula obwati nalaba esaati ya Kasuku talooza na yagiguze batandikirawo weraga before even thinks about it because buli kimu kiri ku simu kati everybody has a title everybody doctor everybody is a nurse a lawyer a politician buli omu alowooza amanyi nnyo ensi yennyini etuvuga speed kana akuuma kano katuvuze speed nze kati Facebook nagivuddeko I can't handle the pressure eriku no okay waliwo abantu abaposting ebintu ebimu ku Facebook and not about me you just don't want negative energy no kitunuulira n'ogamba ngobula okuyita mu ssimu omwana kyakoze akitegedde oba takitegedde okitegeera kubanga mulaba nti social media ffe twagisookako yes naffe tulina ebintu bye twakola ebimu entalo zetwalwanirangako biki kati ate bw'ogenda okula waliwo abantu boolaba bolowooza nti bano twali nabo singa kino baakireka dda ne bagenda kukiddako Wait until I even finish this food because some juice. So if you get juice.
You talk to me. What are you doing? Ninasoka kulia kukuyogera nange what? I need you to Kumbanda body slow and fast. Yes. Okay. Can I take you to fight after that? Why is it cut? Because I told you to check. Is it the one with my son? I think so. How? I last saw Elijah in my brother's phone. He drives Land Cruiser black. Okay. Yes. Okay, what he has told me, what I'm going to do. Is that okay with you? You tell me now. He has told me to go with you to here. You guys have said he's coming. No, Right here he's for not the boss. coming. Asindika busindisimu. No, he's not coming because he Nze had natisira bachinga naye ngate yansindikira abantu bisimu. Kati gogo oli muganda we nti nange muganda ngo mumanyi avuga Land Cruiser black. Omumanyi bikwateko. sister. Kati nze mani etuukira straight ewa muganda wange. Kitegeera kati gwe mbasi. Abantu be lwakyagala nnyo mbamanyi abayepa. He's bossy and bossy. Yes. Kati sikumanyi. Kati wadde ogamba ki? Yes, you're his sister, but I'm a sister. I'm a baby sister to Jesse. And Jesse has my baby. So what were you saying? Let's get to juice. Like I don't know you. Like I swear to God. Seremba, Semobobi, Sekuma. But we can witness. About what? You're witnessing what? Death? Her sister way. Ati simumanyi lwaki mba munyumiza omuntu ngamba gambi nze nange mbaso okwetukirayo nsange right. I don't know, but I have brains. Nso okwetukirayo nati kati apparently bwaba aleete simu ngwate goli simu ampe simu tuogerere ku simu. Kati gwogenda kunyamba ki nti lwaki toze naye oba lwaki tuze nesimu. Can we call him? You talk to him on phone. Do you remember your phone, your brother's number? Shiva ya jina. Agenze kudduka Lwaki mutadde mukulu? Agenze leta juice. For what? No, nothing. We are here. For what? Muwamba muli bawa muwamba kidnap. Muwamba. Ngonyezi. I know so. So kaita tukachira hapo nyiga nyiga. Ngwenda bango busungu wana bugeze ngamwanya bakolo ko busungu bana. Mokolo tango kufundira. Nze mama. No longer violent. I'm not a killer. Now when I lose it on my own. Better saga muntu namba. Sitera kwagala of late. Yeah. Right. Just it is very spiritual. What do you love about your son? Because he's my son. Oh my God. What does he do? My son. Gwambuza gwe nazala. Abo mumbuza ngani. What's the problem? ati onyize. Onyize. Ogambye ati tugenda nyiga. Wenyiga nina kunyiga namwe. Tonyiga. You promised us that you were happy, and right now, Ate mwengabirwawo okutuuka ate mumbuuza mwagala mbaddiremu awo kati kansi. No, Joyce oli agenze kudduka wansi. Lwaki nsiina simu munkwatisa amasimu kiki buzibu ki? Tewali. Kwata oba okwata kyoyagala kwata. Why did you talk to me now? Talk to me. Nyewayogera nawe. No, please. You're standing, I'm standing. No, kati mwena mutule. Mwena mutule. Nedda baba. Where is the juice? The juice is coming. Aluddeyo speed Faith ina nene. Gw'oyingidde onsanze ndi mirembe gyange neetuulire. Kyate njagala kwogera nawe ndaba nza. Lwaki musooka kutya? Zino. Kati munnemba mumuvekinga nti Elijah ali awaka. Mwamwagala nkaabe musanyuke. Bwe nkaba nga musanyuke.
Asiyo iraija. Mwefula abafa. Ese iraija. Era ndi then let it be. Chifaliwa. Munsala kumbanga abapoliisi kibuzibu ki? What's the problem? What are you looking at? Ati omukambu walidi. Ati agenza angaluddeyo. Ogenze n'omukambu walidi. Nsinga nina speed. Mba nalese edda kyendese. Speed? Nze bwe bantuma asirwako. Tolwawo kyova neruli waddusa limangu oleta. Nina time ya kulinda. Tewali budi. Ate nga sitya. Totya danger. Omukyala face tata danger. Bana yaleta juisa mugamba yanguweko. Aji nawe otutabukira. Ate mbatabukira. Bulijjo gye mbeera mubadde mubeerayo. Otutabukira n'ofunye. Oba mundabyeko nti leero mulowooza mubanga mulowooza nali nafu. Alira ndibadde sanyula. Ate nga yambadde na yero. Yambadde na yero. Nani yambadde yero? Oyagala tufaanagane lwaki muli president? Nyamako. You're gonna give me. Then you will see. Ensawo yange yino, and you have to tuyagala nkubire mukama okusinya. Nine ng'okusookera ddala oyambadde yino. Kuba kitompa 50 kenoti. Kati ebetolo tugale nawo njogera nawo tegere kyoboda kye Daddy, praise God. Daddy, how are you? Daddy, how are you? Go kuye naina njogera kwogera by'okuyimba. Daddy, wamajesi Elijah mulamu kulwaki babeera bambuzabuza nti yafu. Jese mukubira esimu simanyi aleko zotulabako munaye tuyagala beera naffe kati Shiva. Shiva. Unaona change? Oba yawapoda akutwala. Ogenda saidi. Toyogera jula kena ngana ife. Bakira mukolagana ne bakira bangi bwe. Naye banna. Chobalaba these days you will be lofa. Yes, bakira's banji mama. Omuntu esawa zinatwa ndi njogera namwe bulungi. Bwenva you snitch. Remember that I have a phone. Ndosi nothing. Bwe muntu aliko kwesindikira mwesindikira ebintu. Nsembera munate muntegero kesho. Ati kundi ayagala kulaba akuyambe. Anyambe ki nawe aleta simu agirete wano. Ati Faith. Okuyamba tekitagisa simu yoko okuyamba. Ati njakoma wano. Ba bayise road njakoma. Olaba okuyamba tekitaga simu yokka. Kati omuntu ali mukubona kugambye dda. Anti wabajja natukaddi. Katambajja. Ati nanti sina ubeni nebyokola. Mbagenda sitambulira wamu naye. Ate ngo kusanga takwina ko buzibu ayagala kuyamba. Yagete nina ko buzibu ngambye. Inti nolachi ne kuvadde eri ne kwakashia. Buli kyose akasuka mbo akasuka biche. Ne mukantino kyangu kamye. Kati yategeera ayagala kuyamba. Anyamba bichi nawe. Wetaga kuyambi kwa Faith. Chichani no buzibu. Tusonyewe okufa ako tukoze bubi. Ate munjagala nyina yabe. Baba. Nake bamba labisa kwa wovera banyola yeko.